Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga gyoli ogoberera omukutu guno gwa Red Zone TV bw'oba naba kubanga subscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna akadaako kakuyambako okujjukiza nti kati Red Zone TV etaddeyo ensonga yonna n'obeera omu kwabo abanasookanga okumanya nga tutaddeyo ensonga yonna kakati omusajja oyo welaba ku screen yo atali Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula amanyiddwa nga Medi Nsereko Sebuliba. Oyo omusajja mumumanyi akola program emanyiddwa nga Parliament yaffe ku CBS FM. Alina programs endala omulikirizo bagaana zakola ku CBS FM n'endala. Era mujjukira saga eya Mathias Mpuuga bwe yavaayo ennyo. Mathias Mpuuga mu kwagala okwewozaako radio eno n'emuwa nnyo omukisa ne bamuwa nnyo eya naye Abannayuganda bangi nga beemulugunya radio eno lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamukyaza. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda n'abaana ekivvulu e London ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno gwennyini kyaliwo ku Saturday wiiki eno ewedde. Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda e London Medi Nsereko yaliyo yamusangayo baali bagenze ku lumbe. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yava ku airport Bannayuganda nga bamaze okubanga bamwaniriza okuva ku airport ng'alina okugendako ku lumbe lw'omusajja amanyiddwa nga Pascal Munnayuganda eyafiira e London. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda ku lumbe olwo nga ne Medi Nsereko Sebuliba gyali era yamusangayo wabula bagenda otuuka ku lumbe Robert Kyagulanyi Ssentamu security gyalina e Uganda ate era security gyalina oba oliawo ne mu bibuga ebirala nga London. Batuuka e London ku lumbe lwa Pascal Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu mu ssanyu eringi nga bamwaniriza president tusanyusa okulaba n'ebirala bifaananako bwe bityo. Abantu abasinga obungi mwalaba nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamwaniriza naye waliwo ate ebintu bingi bye mwabuusa amaaso. Waliwo akatambi kano nga kafuuse vayo olunaku olwaleero katambudde nnyo ku mikutu egya social media. Ngenda kakulaga nga Medi Nsereko Sebuliba ono gwenjogerako ng'abaana bamuyisaamu eggaali nga bamuteekako embeera bamugamba Medi Nsereko lwaki omusajja omusanze London omweyitisa president ate nga e Uganda okolera ku radio emu kuzimulwana. Bino ebigambo bibadde mu katambi era sagala ogende nti bigambo byaffe wabula bibadde mu katambi. Ngenda bikuwa obiwulize bulungi nnyo naddala gwagoberera ffe bwatona kubanga osubscribinga kkirira nsawola ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera nga tomisinga nsonga yonna. Medi Nsereko Sebuliba akola programs ez'enjawulo ku CBS FM omuli programu emanyiddwa nga kkiriza obagaana omuli programu emanyiddwa nga Parliament yaffe. Mwakyaliza ennyo Mathias Mpuuga nsamba nga yeewozaako mwakyaliza ennyo omusajja amanyiddwa nga Abedi Bwanika ng'awolereza Mathias Mpuuga n'ebintu ebirala byonna mumumanyi oyo omusajja gwenjogerako Medi Nsereko Sebuliba. Omusajja ono jjukira amawulire gaavayo ne gagamba nti Medi Nsereko Sebuliba okusinziira ku sources ezimu mbu abamu ffe twali tetubimanyi nti yali munnansiko era mbu yalwanako mu lutalo olwaleeta Museveni era mbu yali omu ku bo bali abalwanira mu nsiko mu mwaka gwa 1986 nga gavumenti ya Museveni ejja mu buyinza. Era wano Bannayuganda bangi webabuusize webatandise okufuna ebibuuzo ku musajja ono amanyiddwa nga Medi Nsereko Sebuliba nti ekitegeeza omusajja bulijjo gavumenti yaabwe agibikkirira ebeerenga eyisaawo ebintu byonna byeyisaawo. Saagala njogera ebigambo kugambye entandisa ne disclaimer ebigambo byogenda okuwulira ku mukutu guno ebimu si byaffe abaddukanya omukutu guno era si bya mukutu guno wabula by'abantu sekinoomu. Kati njagala nkuwa akatambi kano ngenda kakuddiramu emirundi ebiri okawulirize bulungi nnyo nga Medi Nsereko abaana bamubuuza lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu temwagala mukyaza ku radio zammwe ate kati omusanze London kati ate oyagala teekawo mbeera eraga mbu kati olwo naawe pulezidenti wo wabeera e Uganda lwaki tomukyaza. Era ansa ye agambye mubuuze Mayega radio si yange. Kati ebigambo bino nga biraga nti kirabika owekitiibwa Ssaabatiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ebibuuzo bingi yatowa oda Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nti takkirizibwa kukyazibwa oba takyakyazibwa ku CBS FM nti oda zandibanga ziveeyo. Ebibuuzo Bannayuganda batandise obyebuuza oluvannyuma lw'akatambi kano akatambudde ennyo kenjagala okubanga nkuwa owulirize gwagoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV. Soka owulirize akatambi kano nzije tubeere nga ate tweyongerayo. There's sign for the rule. You don't know what
Omusajja musiraamu. Kiki? Sikumanyi. Sikumanyi kiriwo. Wali ogamba ki? Awo wensinga okwagala owulire omusajja amugambye ensereko oli musajja musiraamu. Awo watandikidde okugamba nti obadde oyagala ki? Wuliriza bulungi nnyo kubanga amaloboozi mangi nnyo oyinza obutaliwuliriza naye njagala owulirize lyeddene n'ettonotono erimubuuza naye ng'ate emabega waliyo agamba nti musajja muleke omusajja muleke naye ng'ono agamba nze sijja muleka. Akatambi kano ngenda kakuddiramu naye njagala owulirize nnyo awo ewali kiki obadde ogamba ki bye bigambo byensinga okwagala obeere ng'owuliriza. Oli asandise n'amuyita nsereko wuliriza bulungi nnyo n'obwegendereza eddoboozi lwe liba liri wansi yongezaamu kaawo tubeere nga tutambula ffenna. Omusajja musiraamu. Kiki? Sikumanyi. Sikumanyi kiriwo. Wali ogamba ki? Kiki wali ogamba? Wali ogamba ki? Mbuulira. Nekupeejiyo najja nenkuwonyera omulina ggulupu gwe mukola wawaani tulina kyako nze sereko mmanyi todduka kasigo wandesewo nsereko todduka nsereko njagala kuba pulezidenti tomuyita pulezidenti nga bwajja ate waayo obadde kinaawe rediyo yange abeera ku rediyo kyendala kojja waayo obadde kinaawe rediyo yange abeera ku rediyo kyendala kojja abeera ku kyendala kwabeera rediyo yange gamba buuza mayiga kuli kyendala kwabeera rediyo yange gamba buuza mayiga kuli kyendala kwabeera gamba buuza mayiga gamba buuza mayiga rediyo yange abeera ku rediyo kyendala kojja abeera ku kyendala waayo obadde kinaawe rediyo yange abeera ku rediyo kyendala kojja abeera ku kyendala kwabeera rediyo yange gamba buuza mayiga waayo obadde kinaawe rediyo yange abeera ku rediyo kyendala kojja abeera ku kyendala kwabeera rediyo yange gamba buuza mayiga okawulidde ndowooza rediyo yange abeera ku rediyo ki endala buuza mayiga. Red Zone TV kwoli tuwuliziganye mu updates eziddako.